Kedde kugenda mu bifo eby'enjawulo okulonda bana abakiikirira ku mitendera ogw'emiruka awamu ne ku magombolola. Nakisunga okulonda kutandise ku ssaawa 3 ez'okumakya ng'abakadde enkoko baagikutte mumwa okulonda bana abakiikirira ku muluka gw'ekyabalogo. Kya ssentebe ekivuganyiziddwako abakadde babiri okuli Ssebadduka Edward Kabanda ne Lubowa Richard nga bano baweereddwa omukisa okusaba akalulu. Kulwendeese kulaba nti tukozesa emikono gyaffe ng'abazeeyi ne tutalinda kuweebwa buweebwa ng'abazeeyi, kubanga nze ebyokubakubira oluwenda nti tukole kino kiriko akatale kali wano kali wali mbirina. Emirimu gyange egisinga ngikoledde mu mmwe muluka guno era mummanyi bulungi. Okulonda kutandise era kugenza okuggwa nga Ssebadduka akuwangudde n'obululu 10 era akuliddemu okulondesa kuno Rita Ntulume n'amulangirira. Avuddeyo n'obululu bubadde bubiri. Mwami Sesanga na Mwami Ssebadduka n'afuna obululu 10. Abakadde basabye ssentebe ayiseemu afuba okulaba nga gavumenti ekendeeza ku myaka kwegabira ssente z'abakadde. Gavumenti ekintu ekyo ekiddemu ekirongooseemu abantu abakadde bali badde beetaaga okutandika okuweebwa obuyambi ku myaka 60 oba 65. Ye ssentebe omulonde Edward Kabanda Ssebadduka annyonnyodde embeera abakadde gye bayitamu. Songa abandi badde ssente zo bazireeta ku byalo nene ojja kumuluka bakadde ssente ne ziggwera ate kuba bodaboda kakati bamuwadde ssente ate aba bodaboda zonna ne bazitwala ate bajja wano ne basiiba wano. Ngeri emu abakadde mu muluka gwabwe ayiise ttu e Kawempe balonze ssentebe waabwe okubakiikirira bwe batyo ne bamusaba okubatuusiza eddoboozi lyabwe eri gavumenti ekendeeze ku myaka kwegabira ssente zaabwe. Bavuganyiza kubaddeko Omumbejja Nassolo Ruth ne Muzeeyi Apollo Kibuuka nga bano bombi baweereddwa omukisa okukuyega abalonzi. Okulaba nga abantu baffe abakadde ssente siringi emitwalo 2.5 egibaweebwa ekyamazima mitono nnyo. Njagala bwe naaba ngenze nteese ku siringi emitwalo 2.5 bagitongereko. Kize tukolagane tubeere omuntu kyenjagala kyokka tiwali kiri. Kulonda kutandise era kugenza okuggwa ng'Omumbejja Nassolo akuwangudde n'obululu 26 era ng'asiimye abamutaddemu obwesige. Basasula okujjako mbakwasa Mukama Katonda abawa obuwangazi abawa obulamu bannange neeyama okukolagana nammwe. Kasubi nayo balonze abanaakiikirira abakadde kyokka owa DP olwokaana aludduseemu n'alulekera owa NRM gwe balangiridde. Kulonda kubadde ku kkanisa ya St. Peters e Kawaala era okuvuganya okw'amaanyi kubadde wakati wa Lwamiti Nnyago Nsubuga wa NRM ne Gerard Ssenyondo wa DP era nga buli omu asoose kukuyega balonzi. Tusobole okutwala ekitundu kyaffe mu maaso n'ebazannyo chairman wa Kabwatyo Ssenyondo adduse mu kalulu olwakuliddemu okulonda Enoka Kato n'alangirira munna NRM Nnyago. Kitegeerekese nga bwe bakkaanyizza amuwa ekifo ekyobuwanika. Tunulira emirembe egiriwo nga twagala tugimaintaini gisobole okugenda mu maaso olwa ffenna nga tugayiddwamu. N'akulabye munna NRM Livingstone Gwaita ayiseewo nga tavuganyiziddwa era naye n'alangirira olukiiko lwe.